Mchala? Wanyi mwana. Zikatika neyongereyo. Ogenza? Adde nkyalina kyenkugamba mwami. Ate kiki? Mwami mbadde nakusabye ogendako ewa sister wange. Naye tewanzizeeyo. Ogendako ewa sister wo. Kale ku mulundi guno kankukkirize. Naye tolwayo. Nayanza mwami. Saagala wenkomerawo wano saawa emu nga tonnaba kutuuka wano. Ngenda kwanguwayo. Naye bw'ogenda njagala obannyonnyole. Obategeeze nti ebintu byakyuse. Omwami wo kati Doosi yakulira essomero by'enjigiriza byonna. Ye mwami. Babeere nga bakimanyi. Omanyi sister oyo ayinamu embeera y'okujeregajerega omujjukira. Simanya tuli baavu kabaako ne bw'okampera bwerere sikatwala biki biki. Nganze sabiwulira. Omanyi mwayogeranga ebintu wano nga mulowooza sibiwulira naye nabitegeeranga. Naye mwami nze nga sabyogerako ebyo. Naye ye yali abyogera. So kati omunnyonnyole mugambe nti ebintu byakyuse. Nyongere mbannyonnyole bulungi ki kye tuli kati. Biri ebikadde bamanye nti byavuddewo. Ye mwami. Nti kati n'omusaala gwali nnyo ebintu bigenda kukyuka. Ye mwami. Ne ku kyalo kuno bagenda kiraba. Omanyi abantu balina obuzibu. Bwe mubeera mu mbeera embi boogera. Naye ate embeera ennungi bw'ejja teboogera. Kituufu. Baba baagala kunyumya ku bibi byokka. Kituufu. Naye bw'omala okutereera teri agenda azunza lugambo. Nga basirika. Baba baagala kulaba mu mbeera mbi. Okitegeera ekiringa omuntu asobola okwogerako ekigambo. Naye bw'amala okukyogera mu bubi ate mu bulungi tasobola kulimbulula be yalimba. So kati ne kino bwe kiba bw'obeera obubi boogera bw'ofuna nga basirika. Kati abadde boogera nti tuli bubi bwe bamanya nti tuli bulungi. Tebasobola agenda nga baluzunza nga bwe tubadde. Tebasobola. Abantu bazibu teboogera ku birungi. Era gw'oli ayogedde oyo aba wa lugambo nnyo. So kati njagala ku kyalo kino bamanye. Yonna yonna gy'oba oyitidde bw'obaako ne gw'osanze mubuulire balekeraawo okutujeregambo era abo omugambe naddala oyo sister wo nti omwami wo si y'oli owa P3. Okiraba kyenjogerako? Abantu balina okukimanya nti omuntu eyasoma ebitabo bye taba nga bana bataasoma. Essaawa yonna embeera ekyuka obulamu ne butereera. Ebitabo tebirimba. Tebirimba. Kituufu tebirimba. Kati onna omunnyonnyola abe ng'akimanya ekyo. Ye mwami. Naye mwami olaba otya engeri gye tugenda okufuna ssente kati kuba kati wali nnyo amadaala ne ssente zigenda kweyongera. Olaba otya bw'onkubamu embaga? Embaga eyo bw'omala oginkuba embaga makeke mwami. Nganze mukyala wagumidde byonna. Bw'onkubamu embaga eyo egenda kutambula ku kyalo kyonna. Abantu b'okukiribedda kuno ne baluzunza bulungi kubanga embaga etambula buli wamu. Buli muntu asobola ogimanya. Ne bamanya nti ticha muwonge omwami wange yafunye ku ssente kati embaga n'esaasana wonna wonna buli omu n'amanya. Oli wano weetuddeko bwetuuze. Genda ndeetera enkoko ojjansuubiza wakirunge. Munnange owulidde. Kino nzira onteekako ttamiro lyonjamu amagulu go yo bakyabaaki. Senga omaze nodda engulu. Osirika kyamanyi. Maama ng'olabye n'obulwadde munnange. Wamma nja kuba bulungi. Gyokenda boona eyeesinisasinisa ebitaliimu. Mukama yeebala okukusuusa. Amiina. Ate nno munnange abamu bakusabira kufa ofa oveewo. Naakwate ki? Naye Kapiito. Lwaki weeyogeza nnyo ebintu ebitaliimu? Sirika ayogere. Kufa nga nabakola ki? Ogamba buli omu akwagala bakwagala obaviire ofe obaviire. Ki ebyo oyogera? Ate namusoke buli omu amwagala. Wamma Kapiito tewali buzibu nja kuba bulungi. Ekirungi ekyo. Munnange nno nkuleeteddeyo ebinaakuyambako okusuukira ddala obulwadde. Kapiito. Wangi maama. Bannange era okyalemeddemu obukopi. Mazima gy'otambulidde ogenza okulaba ng'olina kundeetera obwo obugaati obw'ataano. Anti kati maama kiri bwekiti nanduutwa ndeese lubaluba n'akasana kabadde. Era oyo lubaluba mubadde musobola okusooka ne mugenda ne mungulirayo kakoko. Naye nze mummanyi saagala migaati. Nanduutwa okimanyi. Nze bazze kitammwe yasombanga emigaati komakya n'akawungeezi kati emigaati ejojo gyantama. Nze saagala migaati munnange. Wakiriko n'oba oba juyisi. Naye ate naye era naye wa kitundu. Kati oyo w'ekitundu omuleetedde ani? Nkiri bwekiti maama nanduutwa abadde ambabya
ate n'akasana kaakano kangi kati juice nenzijanga nywako mpolampola naye era sikumaliddeemu. Twaliza muli naye kwagala kunswaza oyo juice tomugye mu fridge ewaka. Neera maama asobola okukolera. Oyo lubaluba gw'okozeseza obadde tusobola agenda ku midaala gya nkoko n'ongulira enkoko. Maama ntobyagadde enjira anywanywako. Neba nekasabira gw'oswaza. Yeetikidde nze ate abinyo bagambye siyina bantu bensobola kubigabira. Mpulidde obigaanye. Teekaawo. Naye juice muleka munywere ddala olwedda mumazeemu. Wamma gwebale. Nja kufuna bembiwa. Kaakati gwe Robert njagala ombuulire. Robert nkubuulire nze sika kubanga oli mwana wa mwannyinaze. Nze nsobola okukola ekintu ky'olifa teweerabidde. Nze saagala kyenje kyo na muzannyo. Kwata ssente zange ozimpe. Ekyembaga ekyo tekibadde kibi naye. Ngenda kirowoozaako ndabe. Ngenda sooka nkirowoozeeko kubanga olaba. Omanye ebintu bwe bikyuka. Bw'ofuna ssente muno ebintu bingi ebikyuka. Kati nga bw'olaba. Kale sandi kyogedde naye kankubuulira amazima. Kati nantumbo badde omanyidde embeera yaffe eri ey'obwavu ng'omanyi ogitetenkanya. Kakati siri mukakafu. Sente bwe zinajja ne tutandika okubeera mu ssente. Nantumbo ogenda kweyisa otya? Kyogamba ze ndi level ya bwavu bwe tufuna ssente ogenda kufuna mukazi mulala. Ekyo si kye ngambye nantumbwe. Naye nkyayina kye neebuuza omanye embeera eno ey'ekyavu gw'obadde ogisobola. Ng'omanyi ogikwasaganya bulungi. Kati neebuuza bwe tunaafuna ssente ddala nantumbwe wange anaasobola okubeera mu ssente ezo n'azikwasaganya bulungi. Mwami, olaba ngumidde n'embeera gye tubaddemu enzibu ennyo. Nensobola ogigumiikiriza. Nendya mukene, nendya ebijanjalo ebitali bisiike, kawunga kwegamba nga nze ndi mu mbeera eyo yakwerumya. Kati olozine ssente nalema okugumira embeera ya ssente n'ogitambuliramu. Ebintu bizibu. Sente zisobola okujja nantumbwe n'okyuka. Kati ekyo nakyo njala omala ekikolerera ndaba obaddala onaasobola embeera y'obugagga. Kankubuuze nantumbwe. Bwe twalabangayo bantu nga babadde bali mu mbeera ey'obwavu nga bali bulungi bakwatagana bulungi. Naye ate bwe bafuna ssente ate nawe olabanga omubi mulimu okukwasaganya ne baawukana. Mwami, mpozi kati oyagala kunneefuulira bwefulizi mpulira oba obadde onkozesa bukozesa nga kyekizibu. Yo si y'ensonga naye ensonga eri bweti. Olaba nantumbwe. Abantu abamu abayamanyira mbeera ya bwavu kati bw'omuteeka mu ssente ate ogenda okulaba nga ebintu abyonoona bwonoonyi. So kaakati sinnaba kukakasa nantumba oba ddala nga bw'osobodde okumanejinga obwavu n'obugagga buno bwe bunajja onaasobola obumanejinga. Mwami nakikolerera dda mbaddewo mu mbeera yonna ne tunyigirizibwa nendya mukene nendya ebijanjalo ebitali bisiiki. Kati tutuuse musanyu ate oyagala kunneefuulira. Katusooke tufune ssente zijje tuzibeeremu babiri ndabe nantumbwe bw'oneeyisa. Bw'onaabanga ndaba okigwanira mbaga kitono nnyo. Kale mwami, sirina buzibu. Njala nsooke kulaba oba ddala nakyo n'obugagga obusobola. Nja kulaga nti nsobola olaba nsobodde eri embeera. Eno yo ate ngenda kuyisamu. Nze sirina buzibu. Kale mwami. Tewali buzibu. Saagala nkole ensobi. Nze omanyi ndi mukyala mugumiikiriza n'ekyo nja kiyitamu. Kale nze sirina buzibu. Kati nze kaŋŋende. Ndowooza nkubulidde ekituufu. Okomawo bukyali. Sigenda kulwayo mwami. Saagala onsumbuule. Kale mwami. Kale kaŋŋende. Abanzikiriza leero vaawo. Nange kanneetambuliremu. Oli wano weesimisa amannyo weeyogeza simanya biki. Robert buli ssaawa ecupa ekubeera mu ngalo. Oli ku ssente zange weeyagala onywa. Maama, ssente ki z'obanja Robert? Nanduutu. Tonabitegeera. Ate biki? Sente ze twakwata ne tuwa nnyoko ye yazikwata n'aziwaani Robert. Robert azongere mu bizinensi. Kati Robert ye n'agenda n'akyakalamu abakazi n'addeeyo n'adigidda n'ankola buli kimu. Kati sente nkoye kuggwaawo. Yembiriga eno. Maama. Era kyekyalwazizza ne maama. Ye. Maama sente wazikwata n'ozigabira Robert. Ate bagambye nazimugabira. Ono Robert gw'olaba mubbi. Mufere kondo. Oli mubbi. Yajje wange nga kyekaabya. Senga ebbaala yange egudde ate omanye ebbaala bizinesi ekola nnyo bizinesi y'ebbaala ekola nnyo. Kakati senga oba oyina sente leeta tuteeke mu sente obeere inzesita mu kifo.
Robert oyo gwolaba yakutte ssente n'agula wano eccupa z'omwenge amakuleeti n'amakuleeti n'adda ku mwenge n'anywa n'ensanga mikwano gye ne baŋŋamba mbu babadde ku swinging cool sente zange ng'azinywedde ba sente zange kati mama n'okwata miliyoni 5 n'oziwa Robert azizannyemu zzaala naawe tombogolera nzijako akajanja sente tezaali zo zaali zange ate nanduutu munkwata empola nze ndi mulwadde puleya asobola okuddiramu mwena mubaddeyo mu ddwaliro nga muwulira omusawo ayogera kyokka ate oli wano olunkazi akazi kisenge ekyo kyenjogirako bwempa sente zange okyali mulwadde kakkano olwadde mama wamma tusonyiwe naye ng'emberebeze eva kwono ampe sente zange sirekako kati ogenda zimu ogenda zijja wanga wazizizza mu kuzizannyisa mu bakazi bino biveemu sirika eri nga bivaamu ati Robert nzijako akajanja sirika tutandika kwekaza wano nakuboggola nja kukugalamiza nkubba ekibooko kabina kwata sente zawe zimpe wammayo ensonga lwaki nanduutu ankuba twaliza muli weeyogezayogeza nnyo kasongola olumwa naye kaakati Robert nkwata sente giri emitwalo 10 ogiwe ssengawo asigale ng'akubaaje mitwalo 10 gyoyogerako naawe oli omusajja gy'akuwadde musajja kina ubadde kibiki byoyogere binawe byekisi bigirabyeko Robert lwaki weegaana bakuwadde emitwalo 10 ze ne bampa emitwalo 2 Robert teweekaza mpa sente zange bamuwadde emitwalo 10 ono bwolaba nze ne bampa emitwalo 2 oli muwe naawe sente owaayi ng'oluddeyo kiki kulinze waneeno nempulira nga nkooye n'emmotoka yanjokezayokeza dda nensalawo ntuule wano ekyamazima kabulazi olaba mwana mbadde siyinza butabuuza mwana kuba kituuze basiibula mulo era bwe madde nzija nyina bakyali bange mwana bentoosa okubongako kuno kuliko wakabi mwana kabulazi bamuyita kapiito musanze mulo amazima ate era mbadde nja kugwa naye wano mwana naye ize omanyi gye nkutwala ekintu kyensinga okwagala njagala nnyo okukolera mu budde bwe kiri mulo kansuubire nno nti bonna obakiri yalinze bewaŋŋambyeko amazima gennyini nkubuulira kawooya kankukakate kino mulo amazima gali nti sisobola kunyiiza jjajja God bonna mbakiri yalinze mulo okitegeera ate njagala nkubulira kino mwana taano wange asanyuse era muna mulo amazima asanyuse agambye weebale mwana kabulazi oli wa ddala omanyi oyina engeri gye weeyisaamu ekintu kyensingira ddala okukusaba buli mbeera yonna bw'oba ogenda mu kibuga njagala ogireke eri tewabeera bayaayi era embeera z'ekiyaaye bw'onaagenda nazo nze ngenda kuta oba siina ngeri bwe nnyinza butakyogera sibadde naawe saagala obijja eno tutuuke eri ate obeere nga ogenda kuba ng'okola bya kiyaaye kyensinga okwagala obeere n'amazima kuba ogenda mu bya ssente bw'onoobeera n'amazima obulamu bugenda kwanguyira naawe ojja kubeera bulungi amazima mwalali amazima ga jjajja God nze sisobola kukola nsobi n'egyo n'emu wabula kyenjagala otegeere baaba nze ndi kwalaali baba ki ekikumpisiza mu kasana kano wabweru n'ompitira ddala wabweru tosobola kujja mu nnyumba n'oŋŋamba by'oŋŋamba naye ng'oli otya wendi ndi bulungi mpozi gwe nze kukubako gulire gulire ki gulire ki manyinazi ekimala kimala kanteko omuntu ewaka wangi taata osazeewo Aisha ogenda muleeta neva kuba Aisha botombuulira wangi tombuulira Yunusu Aisha yakoze eki nga nali njagala Aisha mukwano gwange oggi wange omwana omuyonjo omugogofu yampanga ne kasente ke gwogenda okuleka wali omwagale kati nze najini muteeka waka nalabye nga abula mu kibulamu kati ogenda kuleeta ani kati kyoba omanya bonolwa bakwono tojja kuddamu kwogera ku kigamba Aisha bobote obawana era bulijjo bandeetera bulijjo mbanjula obaleete ewaka nembanjula baba ananjagala nga Aisha wabadde anjagala osinga kwagala go okusigaza mulesi neba ne mweyagaliza omwavaki ngezo bayita mu bonna
kigambo waka kyesigaliza ekitiibwa awo bonna osobola banti balungi baani naye ng'emitwe emikalu ono namwetoolodde omanyi omuntu nga bayimiridde ewaabwe balina kye bayita ku ssente tebajja kuntawaanya naayisha akubira nakano kalisenga ono wani nalabanga gwe buli kimu yamazeeyo obulungi naye nga tolina kyoli wenna bimenya kikwana omuntu nga mwenna mwesobola nga wootali asobola okukavalinga kati ye mwana oli ate si kyokka naye muntu onoomulabako teweewaana ebintu onoomulaba ojja kwombuulira famire eyimiridde ye kenyini yayimiridde bakolamu ne bali bayisha abo bulungi bwa Facebook nga emitwe emikalu sina gye mbalaza wasazeewo leeta omuwala nga tosose mundaga gwogambe nti wasanze alina okukulondera kebe surprise wangi taata bulijjo bondaga bonna nfunamu byakuyiga be bantuusiza ku kituufu era bulijjo mbayitamu naye nga nnoonya kyenjagala kakigenda kuba kitya tugenda kukyala kuno kuliko kyali waffe mwana nze namwekutwana kayitibwa sope okitegeera oyo ye mwana mutwazi naye nze mwana mulo emize gyange kuba muziki emize gyange kubeera serebu ate mpozi n'okunoonya amajja kati kangenda mu majja baaba ekyaddala amazima gali nti ngenda kubeera mwesigwa mulo era kyenjagala njagala obeere ng'ongattako kibi nnyo okubeera n'omuntu ng'omuleesa ate abe ng'akwongerako nawe ng'omwongerako ate n'akusuula so bwe kinaaba nga tutambudde bulungi ng'oli w'amazima ojja kubeera mu ssente era naawe ojja kweyagala naye ekintu ekyasinze okunnuma mu mutima gwange y'ono munno gw'obadde obeera naye bambi akubeereddewo ebbanga ddene mubadde mwenna simanyi naye bwe mbadde mu mmotoka awo mulowoozezzaako kyogamba naye oyagala tumutwale ngende mu kime mulo simanyi katusooke tumale okukwasaganya obulamu kubanga muntu mulungi bw'oba ng'obadde naye ebbanga eryo lyonna era nsuubira naye tujja kumukolerayo ekirungi bwe binaatambula bulungi tomanya naye tujja kumunona aja baaba olaba ekyaddala kiri nti oyo kabulaza wa wano era nomala okikola mulo amazima mu kibuga tugenda kikubaaba naye njagala nkubuulire kino baaba ekyaddala nze siriimu kutwala okay kale obudde bwo ndaba tebuli ku saidi yaffe era njagala tugende kwata ensawo yo tugende eno ye maali okitegeera kati ntaddemu obuvaali okitegeera mwana mpozi eninnya ziri ezimu mwana nzirekedde ttaano wange kikanigeto mwana nze neriddewo baba jangu tugende baba mwana nze nkutoosayo baba baba nando nkutta amatayi tugenda kuswala bagenda kuva eri bakulabe ngo ondi bizo nkutta amatayi kino ekyokukwata amatayi osuubidde kyekisinga okubeera ekyobuswavu okusinga byonkola nandotu oyinza otya okuleeta obuntu obulinga obwo mboleetera maama wange ali oba obugaati ne bujuyisi nandutu nkoze ekibyennyaawo kiki kyenkoze nkati obadde oyagala tujje nangalonsa wakajja ewaka nga mmanyikako obadde ojja okanywa kati wuuyo otuusooka kwata okawa maama obadde tutaamuwa mugaati gwokka ne kati nandutu ng'obadde oyagala omulwadde tumuwe mugaati gwokka mbadde nina omuweerako ekyokunywa obwo bwozza okomberera ng'obadde oyagala afe bagambe mbuno kapito ne nandutu bassennamusoke wonna otuuse muddiro omaze obubawa kyokolaga obwagala kati lwaki tewabwenyweredde ng'okyali eri gwe yandeese ng'ompalabanya nandutu wandeese ompalabanya okiwulira wandeese nze ompapya ate n'akasana kabadde kangi mbadde nina okujja nga nkolaki nga nywako n'ekirala nanduutu mbadde njagala nkulagge nanduutu nti nno baawo afaayo kubanga abasajja abakazi bangi wabweru abalina babba baabwe naye nga tebafaayo naye nze mbadde nkikola okulaga omukwano naye kati wuyo gw'oli mu kuyomba kati ogwo mukwano ki lwaki tewayogedde nti ogenda leeta juyisi kyokka nogyeyo bujuyisi obw'ekitundu mpolampola bajja kutuwulira buntu butono nnyo bava eri babulire nti no kapito ne nanduutu bali mu kuneneŋŋana gwe okiraba kijja abazze okulaba omulwadde nagwe nanduutu obuzibu olina nanduutu gwe buli wamu n'oyomberawo akantu akatono ennyo kati bwe mbadde busaana okuleetera maama tosiima
Era sisobola kusema nga siima ebyo by'ozookola ng'ojja obunywanywako bonna bonna mbw'omuleetedde ani. Okusubidde asobola okunywa ebyo. Obadde oyagala bagambe mbuno omugwadde obutwa. Obadde oyagala bagambe nti no omugwadde obutwa maama. Obutwa ng'omuleetedde obwo kati obwo bumuleetedde bumukolere ki? Mweddeko ne mulekeramu ate n'Abaganda baalugera nti akatono nkazira mu liiso. Kati obwo bubadde busaana okuleetera maama. Nandutu yegwewa nemeso ogenda ku akamuti okuggyayo ssente nandibadde muleetera ebisingakaawo yegwe wabireeta. Ekyo bulijjo baba nange kyenjagala. Osooka owase nange nve ku lujja nsalewo lumu. Mati nali agenda okuwasa muganda wange. Kubamu ebituli, gondabamu ebituli Olindazi? Kiwedde ngenda kukyala. Nange balyoke bantwale. Nkusabira. Naye muganda wange. Manyi nazeeka gwe kumanyi. Bwavuluganza ate. Tekirina buzibu. Ebyange byawedde omuntu genda kumuleeta. Era kati njagala weeteeketeeke olirwedde. Mpayo emitwalo 3 ngene mpangise gomesi mbukingo wa make-up n'obwala mbukole olabe mwana w'abandi n'oluviri ndukole. Kati gomesi lwaki opangisa mpangise? Terize batunda. Nati za bei. Muganda wa Yunus. Njapangisa gomesi ya mukolo. Ogenda kungulya gomesi empya. Awulidde meeting esonda okukyala. Sinagiwulirako. Kati oba ogula buguzi ya mmeka? Eba ya mitwalo 35. Wogatako make-up mitwalo 10, akagato mitwalo 5. Enviidi ozimanye za bulijjera zenkusaba mitwalo 10. Negoti oliteka mu disenti. Bikimu baba. Bwamanya ati mwanyoko nafuna senti. Ndukimu kitunulizazi. Tuweza na kwesa sulya gomesi yogenda kugenda mu kumukolo. Yunusu. Choba omanya mukolo gwenkola. Gubanko ogugwo. Baba. Bulijjo sigwa mpeza enviidi. Olumu nawe weberera muno gamba lyo. Omanya byantukako. Kiki. Akasajja akali kampasente z'enviidi nakavuma nenkakola bwenti. Nekaduka nekagenda nekankyawa. Kyobulabo ngambye mbumpase nawe leto omusajja ngusekeredde kubanga simanyi musajja gwagenda kuleeta. Mu kifo ky'edduwa nsekerera busekerezi. Goteko makongo omuntu. Musajja omuva bavumi. Ndaba kyegamba manyinaze. Olina okweberera ogwe nga gwe ne weeyimirizaawo. Bwaba kuwadde watakuwadde olina okulimirako n'obeera ng'okola. Kati baba tukoze tutya? Kwata akasente ompeeyo hafu yezo zenkugambye ngene mbukinge ku bintu ebimu. Ekintu kitambule. Kati yambu nkweyo mmeka. Soko mpeye 10 eryo limbeeremu. Emadira tobanga onjiya. Ate nga nkuyiya ntya. Sisobola kuyiya kwa muganda wange. Sisobola kuyiya. Ngenda zikuwa naye. Mbega shwa tonswaza. Sisobola manyi. Soka webuze lwaki nkubidde kwe. Kati ebyokunywa nandibadde mbibuzaaki. Era ebyo bye nasobola. Naye bannaye sente ziriwe ziri ku account. Sigo wasembayo sente zonna n'ozimalayo. Gwe kennyini wazisombangayo. Gw'osubidde ze wajjangayo ze zaddangawo. Tewazimalayo. Kati Nandutu banaatubulira ng'oyomba olina okukuumako. Byokoze mu butuufu kapito leero binyiizizza. Leero nyiizizza nnyo. Naye kale tubiveeko. Naye kati omanyi ky'ogenda okukola? Ogenda kuddako ewaka. Kati nze nsigaleko wano ennaku nga 2-3 nsooke nzijanjabe ku maama ono. Ogenda kusigala wano ennaku mmeka? Nga 2-3. Sigenda kulwawo. Leka naawe Nandutu nkati ewaka naabeera nti. Nze kati ewaka ani agenda okunfumbira, ani agenda okunjoleza. Naye bannange kyogamba okuvayo wandeeta emikono gyakutukako oba wafuuka mulema. Nandutu naawe olimba wandi twandigenze ffenna. Ogenda kubeera weefumbira mu butuufu olaba kati maama sisobola muleka mwene embeera gy'alimu. Oba Nandutu ekyemisana nabwe kinaatuukanga nga nzijanga nkirya wano kyemunaaba mufumbi. Naye gwe oba toswala eno famire yange tolina beewuuba mu buli ssaawa nzize kulya ebyo bibaleeta tebikola. Tuba tujja kuswala olina kubeera waka weefumbire wano obuko bano abali wano bonna bantu bange. Ate kati Nandutu nze mba nkimye buko, nze mba nkimye emmere mba nzize kulya ate ongamba otya mbw ate buko mala nini. Biba biswaza. Ye kakati Nandutu ongamba okusigala wano ani agenda okukola mu saluuni. Oba nkirabibu oba bakasitoma buli kasitoma ajja mukolengako. Ate kati ogenda bakolako biki by'omanyi. Tobimanyi gwe tuuka beera ng'okwata minzaani yo ng'ogenda okola. Genda otandikire ku ezo 5 kale ze nakulekedde we ziri ku dining. Waleseewo 5. Kali ndoza ne bwensimbula kati. Byenda kati. Kali. Abizana oyagala ebintu ebyo. Lekano tongoba. Wano buko. Kati mutufu ngenda lwako kulaba. Gwe maama oyagala ngene nga tonsiibuddeeko. Nsiibula Nandutu jawaka. Mama agenda tusanga. Nsiibula Nandutu twala.
Genda. Mama genda kula. Bye bye. Genda bye. 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 Bye bye.